Bana ensanyusa okubasinkana. Ekyokubiri nsanyusa okunjagala. Nze okuba nga onjagala nga olowooza tonjagala naye nga byokola nyongerako. Neebaza Mukama asobodde obbagayidinga omulimu guno. Ate ntumidde n'abawagizi baffe bonna mu biti eby'enjawulo. Olunaku luno nabadde sirwetegekedde. Naye mbadde nfuna amasimu mangi okuva mu b'enjawulo. Omulala kubira njagala muzeeyi nkusinkane twogeremu, njagala naye era ng'owulira enso ayina buli omwe ng'ayina ebibuuzo ne nga banna ebibuuzo nga bingi. Kati omukulu Lujja era naye nankubira neŋŋamba Lujja ekituufu kiki? Naŋŋamba siri nzekka, tuli abantu bangi nnyo tulina ebibuuzo byaffe gy'oli. Mugamba kati Lujja ngenda kukola ntya? Koye naye kampite bannange bonna bwe tulina ebibuuzo luno otuddemu tubigatte otukubuuze naawe otuddemu. Ne mugamba Lujja tewali mutawaana, genda wali ewa Senkoole Misaaki, genda ewa Misaaki omulabe. Ne mugamba naye kamukukubire, nenkubira Misaaki ne mugamba Lujja ajjaawo mumpeere sipesi nga papa mumumanyi. N'agamba tewali buzibu, sipesi weeri, jangu bakubuuza ebibuuzo byabwe era obiddemu. Ebibuuzo bisuubira nnyo okubijja gye muli kubanga kkiriza wagaana omugambo mbadde nguwulira nga guva sayidi yammwe. Kyesaamanya nga tutandika endongo nti guno gwali musango okwegamba nti olina okunnyonnyola lwaki wooli, lwaki oli mu ggwanga, olina okunnyonnyola lwaki ofulumye mu ggwanga, olina okunnyonnyola lwaki wakomyewo, olina okunnyonnyola lwaki bakusanze ng'otambula ne Zubeedi, olina okunnyonnyola lwaki kwegamba ensonga why. Nasooka n'ekitwala nga ekyokusaaga naye nagenda okulaba ng'ensi erabika erinako obwannannyini. Mbadde njogera n'omu ku mmwe wali nga tusaaga n'aŋŋamba nti ate si ffe ffekka, ffe abali wano tulina be tukiikiridde eyo, bino ebibuuzo naffe babitubuuzabuuza ne banya nina okubaako byenkola ki byenziramu. N'olwekyo bannange ndi wano tuve mu by'omugambo gwe tubatula ku social media. Nsaba mumpe omukisa ekigambo okimbuuze butereevu nange nkikuddemu buki butereevu, okitambuze ng'ogamba ekyo yakiŋŋamba. Ekyokubiri nsaba mumanye amaanyi ga kamera ze mulina. Kamera yammwe eyo eringa ssasi oba eringa mmundu, nenanyini kwata mundu bw'atatriga ne likuba omuntu talina maanyi gasobola kugamba nti ensasi kantisike mwadde mwakole ki awone. N'olwekyo tuzikozese bulungi nga mukyazikutte. Naffe abalina microphone naffe gwe tuli oluusi oyinza okuyimba ku muntu ekigambo kiri oluyimba ne lulanda olumu ne lutta bizinensi ze, olumu ne lukola ki gundi yakunyimye. Nammwe enjawulo bwetyo tewali njawulo naffe. Lwekyo mbadde mbasaba mukozesenga bulungi cameras, abamu tumanyi okupandolinga ng'otwogeddeko ekigambo naye ate oganolaba omwana we ye ng'akaaba bya ddala. Omwana gwe wazaala ng'akaaba bya ddala. Nze nalina kawala kange nga kajja ne kakaaba kalina omukulu omu mutegesi wa bikulu kaali kamumanyi ng'era bajja bakamuyita anko. Kati kamulaba ng'ayogera ne kajja tegiba kyanko gundi ako yogedde bwati kati nga tekamwagala nga muntu. Okay? So mbadde mbasaba tupandolinge nga ngeri gye tukozesaamu kamera zaffe tusobole okuyambagana. Zubeedi obanyaniza ebibuuzo kakati. Ebibuuzo we bijja ogenda kusooka otuyikiremu mu lugendo okuva wano e Uganda okutuuka e UK byokozeeyo paka wookomye. Obufuuze n'ekyo kirungi. Funa bulungi nawe tugenda okwatongerezako ebibuuzo by'abantu ebirala. Kati kirambulira
ovootya e Uganda nsongera kutwala lwaki kikujja e Uganda watuuse UK kuki okoze biki nalwaki okomyewo kati bwe ndaba abantu abasinga wano mbasinga emyaka era njaga buli bavubuka omuntu bw'oba ng'oli muvubuka obaako n'essaala z'osaba Katonda akuwe. Nze bwe nali ntandika okuyimba ng'era abasajja abalenzi bwe baba nakyali mulenzi nasabanga Mukama ampeeyo nange nkwate ku ssimu nzimbeeyo akayumba akole ki ate nga nsaba nnyo abaana bange bagendeko ntwaleko famire zange wa e Bulaaya kuba natambulanga nnyo mu bwana bwe ne bukomya ku airport ko nga tekafuna na mukisa kukola ki okunywa ku nnyonyi dadi agenze dadi akomyewo nga balaba kyamaanyi ne nga lumu nsabirira mbatwale. Olwekyo natandika obbagobera ku mpapula ezo ng'ekimu ku birooto bye nalina era Mukama nannyamba nga wazanyamba ne kituukirira ne matino batwala. Naye akaseera we kyatuukiririra waliwo embeera ey'ebyobufuzi nakyo ne kijjiramu. Kati bwe mbatwala kyali kyangu kyakugamba nti onadduse byaki ebyobufuzi ndoza wewava omugambo naye singa nga mwenna munajjukira tewali byabufuzi biriwo era tewali bukyayi kwandoza mikisho gye nasooka okukola yali ya misa kyali ku serena abaaliyo najja ku stage tewali bwe tuyinza kuwayiriza nti omulabi gundi n'akasuka akatipa waliwo akasuka akatipa kuba waliwo eyalwana otherwise mwaliyo so tetuyinza kuwayiriza abantu nti abantu bamufuma n'adduka ndozi ekyo tekikola ki kiriwo era nga munajjukira nti wayita ndoze ennaku nga 2 nange nennya so biri byali byafudde mabega nga kibeerawo lwakuba nti wekyajjira waliwo ebigambo ebyo. Ekyokubiri ensonga z'okutwala famire ebweru tosobola zipanga lunaku lumu kujjako ng'ozijje mabega nolwekyo ekyantwala ebweru kwali kutwala famire kyakwe mabega nga kisabira Mukama ti ombuuzizza ebbanga lye namalayo lwaki libadde weetii osalawo era okomewo yasalawo okomewo. Bwe nagenda ebweru nasooka nemanya nti nja kikolera mu wiiki 3 era ng'omugambo gutabusobola bwe nakolokola nga kyanzeekumu mu sabbiiti 3 ekitaasoboka. Kyenjagala obbanyonnyola nti mu famire yange nalina famire y'abaana 6 children nga bw'ogattako nze n'omukyala be bantu 8 tukwataganye naye nga mu bantu 8 nze nzekka yali agenzeeko ebungereza mukyala we twatambulanga nga tutambulako genda Dubai genda South Africa naye ngaebungereza tetutuukangayo. Kati ng'okutwala omutwala yekka omulekeyo n'abaana 6 nga si kyabuntu nga bakiri basaanamu akabanga eri nsi ndala nga wolaba Uganda n'eri nsi ndala nekyalo nga boga nti ono makinde nabo babiyita bulala omwana okumanya nti eri dduuka eno baasi eno train alina okuba okubudde muteeke mu ssomero mu ddwaliro kino bakikolayo batisona alina okuba obudde kiba kintu kitwalidde emyezi 6 goodmost naye paka lwendabe nti basetolinze buli omu ategedde neŋŋamba kati baana bimugumye tubekkale kati kanzireyo e Uganda ate nkwasaganye bye Uganda era babatumidde kubanga bamperekeddeko bulungi nnyo ne bantusa ku kisaawe paka wano. kati tugenda kwaniriza ebibuuzo simanyi batutandike na Shamim alina black book namba Bannayuganda naye mu black book eyo Bannayuganda balina black book esinga naawo ku bibuuzo balina waliwo ebyasusse n'okusooka nebisigalira netulondamu naye oba tosobola kufuna ka exercise book otukoze bulungi black book nene nnyo ku lw'obudde ati ogenda kulondamu ate engeri gyendi wakati waliwo byeŋŋenda ogalinda ffenna tukkiriza nti ebibuuzo bya Shamim bitukiikirira olw'obudde agenda kuwaayo okubuuza ebibuuzo naye kisinzira nera kyogawaliwo ekijja okuba akajjikirya waliwo akakiiko akakiiko bano yatugenda kuyitawo kati tutandise ne Shamim. ngenda kusooka okukulisaayo okuva e Bungereza kulikira Uganda bwe wali ogenda ebigambo bingi byayogerwa nti ogenze togenda kukomawo
era ne bagamba nti neewaayo okukomawo kwa abantu balowooza nti puresha y'Abannayuganda gye bakutaddeko yakuleeteza obuntu abamu bagamba byagaanirwa ku lipooti mukulekoma n'okubuuza oba kyongaso anti bijja kakati ekyokusooka seewangayo kikyamu ekyokubiri siridipoted nakyo kikyamu ebungereza omuntu okubeerayo kikoze bikisize na residence permit yange bo gye batwalanga endagamuntu nze nayinwa obutuuze endagamuntu za nsi bbiri ne famire yange ina endagamuntu za nsi mmeka nina eya Uganda gye mumanyi era nina n'eya Bungereza nolwekyo ebungereza saagendayo nga oba ngenda byakwewaayo oba kufuka wabula naliyo mu mateeka era nakati nsobola okuddayo mu mateeka era nakuli mu mateeka ensonga lwaki nti abaana basobola okusoma tosobola kugenda mu masomero galino sambaana nga toli mu system bintu ebyo na system nolwekyo ekyoga nti natuuka wano oba bandikotinzekage kyonna kyonna si kituufu banze mmanyi abantu abasinga wano mulina n'emikwano ebungereza osobola okucommunicatinga osobola kugamba Mayinja ebungereza ani abadde amusuza nze wano nga bwensula e Uganda n'ebungereza nsula wange ne Uganda nsula wange kubanga namba gyenkugambye tosobola gamba gitwalire munno so yonawa wange naye tosobola wadde okufuna enju nga toli mu system olwekyo ndiyo mu mateeka naye nga wano wesinga okwagala eri abato bagende bakole ebyabo naye nze ndi wano Kyaddondo oli mutuuze Bungereza ndi mutuuze Bungereza naye emyaka gyange mpulira bulungi nandika baana bweyagalire nakikola ogambye olinayo amaka ninayo amaka wensula wembeera ne famire yange webeera si mapangisa si ki agula ekyo saali kyagende kukyogera ku kamera naye amaka gyegali lwakuba eri togulanga eno bagula osasula mpola sisitimu yaffe si tebakozesa nnyo kashi bagiyita mogejingi osasula mpola banga osasula awo nyini kati nini nsaba ojjewo nga tonadda kubizobera ojjewo ekintu kibadde kigambibwa nti olina emirimu wafuna ddala n'emirimu ebongereza olina emirimu gyobadde okolakola kiveewo olumu then oyongere n'ekyami mu kyagatta obadde olina emirimu mu bbanga lyobadde waliwo emirimu gyobadde okwasaako engalo nga wafuna olwedde Bera straight obabuulire nti ebungereza ofunyeyo buli mulimu omuntu akulimbanga nti osobola okumala ebungereza emyezi ebiri nga tokola mpozi nga tolina bikola oba tolina ezo mpapula kikola ki kyekyo kisoboka oba pamiti tolina that residential permit oba tokola ki naye mbadde enkola emiri n'okuva ne ku mwana n'abaana bange bakola nti ekyo kijja tutwala mu mboozi mpanvu naye omwongereza okuva buli muntu olina okukwata enkola tosobola kubeera mu eriensi nga tokola wabula gwe weesalirawo okola ki kati bijja tutwala mu sisitimu nnyingi naye nga kizibu nnyo ng'olifuna famire notakola ng'okeera neweebaka otulo emyezi 6 n'ekitundu ky'omwaka nga you sleep and wake up and eat and sleep so saagala kulimba badde era nebyenkwasaganya oyinza okuba n'ekibuuzo ekikyali kati bebasulamu kyakubiri emmotoka bagisika bagitwala ne woteeri naye nogenda sente zonna nozikozesa okugenda ebungereza timunayuganda asobola okwebuuza serebu waffe asulawa atambula atyo bulamu buli butya okuva bwewakomyewo oba ebyobugagga baali batugamba nti yaggwawo ogwono gwali mugambo gw'amaanyi ennyumba bwe nali ŋŋenda ennyumba singa ogivaamu emyezi 6 osanga n'omuddo gwakudde
kubanga sizoni enamba y'ebijanjaalo ekulira emyezi emeka 4 naye nga muwamu n'okukola kitegeeza emyezi 6 omuddo okuba kukoze eki okola ate namwe mumanyi ennyumba enkalu erina bwefa ennyumba ekifuluka kirina kikola ki ekifa n'olwekyo naye sisobola kuleka nnyumba ng'eri awo bweti. Ekyokubiri n'ogibeeramu obwomu nene nnyo awaka wanyuma bantu kati bwe bagenze ebyo naawe n'obeera mu kuyumba weebase mu kino ekisenge kiri buwulira ekikonye n'ogamba obwomu obyazi so nayina sooka negisaamu abakisobola. Nsulawa nina weensula ago sige mayumba gokka ge nina ennyumba mu bitundu ebyenjawulo si wano mwokka naye mu Uganda era mu Kampala so zimu kuzo kwensula. Kitegeeza okikonfaminga nti ennyumba wagigula yabapangisa ennyumba yange saagitunda eri bulungi naye nagiteekamu abapangisa bagitunda. Emmotoka tewali yansikako motoka naye wano tulina byetutwala ng'ebyamaanyi emmotoka kintu kyojja wate n'okola ki n'ofuna ekirala. waliwo akyayogerako ekirala oyagala tuvuga tugende ku kirala ekirala Mayinja kulikayo ayagala nnyo okweyanjula bampita menta nkola nesanyuka ankad. Ekibuuzo kyange kiri nti oli politician oba buli muntu omulamu politician okujja nga takimanyi bumanya so being a normal person enaya owagira team owagira party no sijja kugamba nze mpagira ndowooza ya Uganda netuufu politics tomuyingiramu lwa kibiina wabula kwe kulaba ebyo ebikyamu ebiba bivudde politics n'obyogerako ng'obulungi bwaki Uganda. Omuntu okuva n'otandika okwogera nti ndi munnansi bweti oba ofuyingidde political kuba ekigambo country oba state oba nation kiri political mwekitegedde tosobola kugamba nti ngenze muzikiti nesi religious okay buli lw'oyatula nti ova mu nsi kitegeeza ensi bagifoomingira mu layini yaki ya political buli lwoga nti nina eddiini kitegeeza religious buli lwoga nina ekika kitegeeza olina obuwangwa weewaawo n'olwekyo omuntu oga nti nva mu Uganda kitegeeza oli wansi wa politics waki wa Uganda ofuna bulungi so abali takimanyi nti naawe oli politics nga tokimanyi omuntu yenna bwagamba nti siri politics aba akulimba okay kubanga ekigambo Uganda kyafamingibwa under what awo weki oba era wakiggalawo mpozi okuwabulamu tekyali kibiina kyabyabufuzi kyali kibiina just kuyisaamu eddoboozi nange kwogera genda ebitagenda bulungi kiri kuki kikyaliwo kubanga bingi nti okyakimanyi erinnya kitegeeza kikyakola ki kikyaliwo katsoke tukomewo ekyo kibuuzo kyo kibuuzo ky'Abannayuganda kati kambawulire alien skin mwagala nnyo naye simusinkanangako naye mulaba alien skin mwagala nnyo kubanga kandeme kwa musa yagamba nti wetaaga nnyo sympathy ya principal etagyetaaga naawe era n'ovayo n'ogamba nawe tugyetaaga wali otegeeza ki Are we going political now? kubanga kiri mu bantu Kubanga kiri mbanga bambi alien skin muvubuka yankubiranga kesi alabika muyimbi naye anjagala tumumba Bungereza naye okubira nangamba alien wano konze alien kuba simusinkanako naye kati omulaba mutegera mbadde mulaba nnyo naye okutuula ogenda musinka so tuyimba tuyimbe ndowooza ye yakireeta mu mutima mulungi agamba omusajja eyadduka byabuki byabufuzi bwe kugamba nti bannaye bwekuba kugaba chansi mu giwaani
mugiwe Mayinja naye ng'ate ne mugamba alieni tokyuzeeyo munnange siina chance kyenkola ki kyenneetaaga yakyenamuddamu. Yeah, that's how I answer. Naye nga I was replying his suggestion. Okomyewo concert si nyingi tukusubireyo tuwayo concert